Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwane mbulango ochali mkulaba Delta TV tukole programu yaffe ey'okwanjula n'embaga. Nkyali Sharita mazima wanvu kugamba nti no yitako ku Malakai ekolo kifo kirungi kirina emiti obanga ali mu kibira naye ekibira ekirongooseemu ekibira gy'osobola okuliira fish ekibira gy'osobola okuliira chicken ekibira gy'osobola okuwummulira ekibira gy'osobola okukolera pate yonna ne retreat Malakai ecology ekitende gy'olina ogenda. Nze nno nayambaziddwa Sharitas by the world bebanyambaza ekiteeteeyi ngatto ekyokumutwe galubindi banaye munyambaza bulungi abasharitas mwebale nawe bajja kwambaza singa ojja ku Nkrumah Road wakoma ezime bakiyita Sal Complex tulina gowns changing dresses made dresses gomesi z'abagole ez'ababuuza emishanana saluni ekola ku bagole buli kimu tukina tujja ku Nkrumah Road wakoma kugamba nti mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugenda ffenna wali eri ebuyikwe tega mu maka g'omwami mu Tebi Godfrey beddira mamba abaana b'emmamba bafumba abaana b'emmamba babeera balungi abaana b'emmamba nti yefa b'emmamba nga tugenda kulaba omukyala mweru yalungiwa alina empisa mukakamu alina amaaso amalungi gaba baby ye baby eyes Grace Namubiru ng'agenda n'omwami we zamusuula Kakande kakati mwami Kakande yagenze n'abantu nga naye anyumye batutte ebintu bingi y'omukyala jjukira nti yadde akolebwako Sharitas by the world yamwadde komisi yamukozeeko enviri yafulumidde mu mmotoka badde balowooza omugole agenda avawa nti bye bya bulijjo paapa yabakubye ekimooni yajjidde mu mmotoka wandabidde mwami Kakande bwe yavuddeyo nga yagala okufuna ekyebbeeyi kye birabo yaleese bingi mukyala yambadde engoye ez'enjawulo nga zonna nnungi mukolo ogwabaddemu essanyu kambi kulage tuva ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima wangu. Ono Jennifer Kelo omuganda omudama wetolokona omusajja yenna okukulakulana yetaaga omukyalo w'embala ofubanga nnyo okukakasa nti omuntu akeera okukulira alinawo okumikisa era okuva edda nedda tukimanyi nti emikisa gy'omuntu gisibuka gy'ava kyobola baba wafunanga omuntu ng'abakubuuza kimu nti ava mu luggya lwani mu luggya lw'ewaffe abaana bayo twajjula emikisa ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe tuli balungi ataba emikisa ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe twakuzibwa tutya ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe tuli bayivu abafu ewaffe tuli babisima ofunye omwana wa wano ofunye nnyonnyo weesuneko omwana w'ewaffe bakugulira olugi sente olina okuyoola omwana w'ewaffe wakusanga mu mpangisa obeera olina okuzimba baba baffe bataata ne bamaama basenga n'abatuuze mwena bazze okutusanyukirako tunne essanyu ddene nnyo era amazina mugalabye tubadde tutandise okutoolako obutoozi olw'okuba nti tuze ku mukolo guno muzze okumukolo guno tusanyuse okubakyaza naye ekitiibwa ekisinga obunene tukiwa ab'ekika ky'emmamba ate nkimanyi nti ekika ky'emmamba kigaga kale naffe twesiimye okufumbirwa mu kika ky'emmamba sebo muko n'abako tukusaamu ekitiibwa era twesiimye olw'okuba nti wasobola okutambula olugendo olwo n'osala abeeno basala kiira naye gwe wasala lwera tugamba nti twasala lwera ffe n'asala lwera n'ajja ewaffe n'asobola kulondayo omwanyi naffe atufudde ensonga lwaleero maama omwana ono omulaalo yatufudde kye tuli olwaleero enno kojja omanyi mbu lwaki mbu owulira engalo nnyingi bwezityo kojja mbadde ngamba oba zaalwadde ziri mama bwatwekubire kojja
owange kojja wangi omanyi lwaki engalo nnyingi bwe zityo nedda ssebo obasanyukidde ekkala ya maama munange lwakuba nze ndudde eno omusana gwanzirugaza naye yeffe basebo ne bannyabo munansonyiwamu olw'amasanyu obulago bwayononeseemu naye ndi musanyufu nnyo nnyo nzaani atuuza abantu bano bonna nsinga okwebaza abatuuze bange abatega buyukwe ebyalo byonna mu ggombolola yaffe eno yonna oba mu disitulikiti yaffe eno buyukwe ngatteko gyempangalira ekatosi buleevi bakodomi bange abavudde ewala kubanga oliwo abatakwagala nnyo era bansiima nnyo kubanga okutuuka wano okwata ennaku zino okwata emitwalo 2 omuntu omu okujja wano ewaffe okuva embalala ibanda nebaza nnyo bakodomi bange bangi naye bankubidde abasimu abalala balwadde n'abo bakosefu naye basobodde oga nti ati tujja kuleka mwami waffe omanyifu wano e Buganda akuwasiza mwami okutakumanyaki kati mukulu vaali wotuukanga wano ze kuga nti ettooke liryawo mufumbiro fumba nze sigendayo naye ate wenjijeeri ongwira mu mufumbiro mukodomi wange kere abako bangi vari kere gumishat bonna bakyalisi bangi siganya okwebaza mukyala wange Babula Muteri okupa amakula Abange!
Kitange taata okonye ku mambu n'ozuukusa akawundo mazima mukulu nga be baffe abeddira emiziro emingi weewaawo mukulu emiziro emingi bano bazzukulu ba mulindwa kitange weewaawo ogw'ennogo gwa ngabi naye mukulu nga ffe nno tetugamba ne obaolaba tulinaye guno ogw'abeefumbe ba kimuli mukulu ate tetukomaoko gokka naye guno ogamba guno ogw'emmamba ddala mukulu omuli mwana kizito mukulu oba oliawo nayise naye muzukulu wa namusinge namutwe mukulu ng'enkokola zimukulembedde obukokola mbulaba omwana wange oyo kakutwala empolampola taata sebyuma naye banakimukola akutwale ku kisasi ky'enju awo mpolampola kitange taata musajja wa kabaka nze nno ngenda kubeera mutetenkanya nga kabaka tokabadde kannazibula mukulu nga kasitama mukulu kyenjagala okutegeeza nze nno emmeeme n'empulira ng'enteredde mukulu kali onantwalako ebugema yunivasite mukulu ze engalo z'owulira obulimu ekyamazima kiri nti obwana obwo bubadde bubiri taata kasala ne ka amina mukulu obwo mbulabidde ddala abange mugatte engalo bazzukulu ba kasujja neggwanga oganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna kale twesimbye nnyo twesimbye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga. Ayi Mukama Katonda tukwebaza okutukuumira wano mu budde buno ate tukwebaza okutambuza abagenyi baffe be badde tulina ne batuuka wano ate era ndokusaba otubeho oluwangazi nga tuli wano nga byonna tubikukusaba nga tukakasira ddala nti tulina buyinza bubisaba okuggyako ggwe Mukama Katonda nannyini buyinza muli nsonga yonna. Amin. Balamu naye sanzeemu abalwadde babiri. Munkoze eki? Abanga mwana ba taata tubawe engalo. Batugambye muno olumbe lungi nnyo ate era mwongeddeko. Kakati abo ababiri bonna nga bafaanagana endwadde? Nedda taata. Mulimu omulwadde omu. Naye tumusalidde amagezi. Omulwadde omu ye taata. ye nga musobola omusalira amagezi. Ye taata. Yabadde yalwadde lumbe ekyolwo. Taata yabadde alwadde. Yabadde alwadde. Wota. Ye taata. Nze kambajjanjabe. Kakati olwo lumbe olujjanjaba otya? Taata olumbe olwo tujjanjaba. Era nina muwa kuresiravu. Katonda wange. Eyo basiravu. Abange twongere engalo akalulusi kawulira. Banange. Oli mumalirivu ng'asiibula owa korona. Konze ne ŋŋamba nti kituufu wadde byonna weebiri naye katubeemu
kwati kabimulabiseeko bagenda kugifuna kakati nno gwe ssebo bw'oba olinda eradde ekyo kye kitubeezezza abaganda taata bano abagambye banaamusanga emukono mwanyinanze mukulu tetwazze kwerigiisa ng'ekigotta entula mukulu twazze nga tulina ensonga obwedda mulina ensonga mukulu twazze nga tulina omulamwaze engalo z'owulira obuuyi buno tuukira ku mulamwa ampulire kitange taata musajja wa kabaka mukulu bwe mbannyanja ensonga eno mukulu ndi mumalirivu nga muguwa nsimbu kubanga n'owali omuliro agwawo ate mukulu bwe mbannyanja ensonga eno sigenda kubeera nakyetize nga zzi mu ggumba nti lidda ku nsi lino nooza kiryalekako omwana oba muzzukulu mukulu ate okutegeeza bino nekutegeeza nti bwe mba ngisinyaako era nga njogera ngenda kubeera nga malidaadi nga mmere ya mucere kubanga yo tekwasa masanda mukulu ekyamazima kiri nti oba oliawo twali tugenze kusabako mukulu bwe twali tugenze okusabako mukulu nensisinkana abakyala baali babiri naye nga mukulu omu akuliriddemukko mu myaka mukulu naye ngaomulala ali awo kweggamba nga wamma emyaka gyegyo mukulu era kavuna tumufuna oyo nno nga yesenga kitange akomba enziro ku mugongo ate kyensuubira okubanga ali madirisa zonye liŋŋamba ku mutala nakiringiza mukulu era obwedde oyo gwogamba engalo abange tuzongere mwana wange katuma ndeetera bannyinanze abo bonna bonna kiggala luggi kyewaffe wano abagenyi abo bwedda baziirana nga mwannyinaze bwaŋŋambye nti abagenyi abo ddala obamanyi era babo abagenyi abo obategeera baaba oza kanfukamiro nengere bulungi abagenyi bano nandibadde mbategeera nga mbalaba naye nga bw'omanyi nti nina obulwadde bw'amaaso nga lubindi zange nazeerabiddeyo ekyamazima kiri nti singa tebadde covid mukulu ekyamazima kiri nti singa muwahaaga kubanga enfufu ekagwiramu bwereere ddala ekyamazima omulungi senga ndaba kuki mukwano sabbiiti emponya olubimbi bannange senga okulikeyo ku lunaku luli bannange senga oli otya omwana mulenzi Emmanuel antumye okulaba agambye essanyu lyalina pitirivu era nga bana mutuufu limuttokama abange twongere engalo mwana wattuleeta basinga abalala tebagira kakati bw'obanga obalabira ddala bonna bonna bagenyi bo era bonna bonna obamanyi bulungi baaba lwange bwenda baalabamu ddala bagenyi bange mazima ddala naye bulira era omanyi naye ogyagala nnyo bwentunulatulamu waliwo gwensingira ddala okumanya mwaba abali awo abayinga lusiziraba
Tetusiima bwongerwa bange twongere taata engalo. Taata omwana mulenzi omulabi oyo ffe tumuyita DDT. Mukulu Dezi Duzito. Kati batandise okugeya. Mbunga tuleese kati obadde oyagala baleete jaki. Bataata, bamaama, bakulu bange, bato bange, mbanjulira kyone mwami wange oyo azze kulwa Grace. Abaaye tukube engalo ez'amaanyi. Akalulu n'engalo banyama ne basabo. Senga nkwagadde. Okyalaba okwanjula n'embaga.